Omusumba Rosias Bugingo ne mukazi we Susan Makula batongoza anniversary taliiko mutwe n'amagulu. Nkubuzaako gy'osinzidde webali nnyo webali ddala okola kyamaanyi nnyo. Subscribe ng'osharinga ogende ku mitimbagano gyonna ffe tweyongera okuba nga tukolera okufeffeta gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa tata. Amawulire agaliwo kaakati genjagala oba oli awo nkutwalemu. Gego omusumba wa House of Prayer International Ministries baseba ne bannyabo omusumba Rosias Bugingo ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti waavuddeyo wakati mu lwatu oba mu lujjudde n'agenda maaso okubanga bakola ebijaguzo bya anniversary ne mukyala we omujja oba omukyala owokubiri Susan Nantaba Makula Bugingo mbu Bugingo ate basebo ne bannyabo nga ne gye buli kati tekinnaba kumanyika oba oli awo bano batambuza emyaka emeka. Bano bombiriri okuvaayo ne balabika nga bakuza ky'osobola okuyita anniversary. Of course kireetawo ko ebibuuzo bingi kubanga wetudda wakati mu mateeka oteekeddwa okukimanya nti omusumba Bugingo ne mukyala we ow'empeta oba ow'omumateeka Teddy Naruswa Bugingo tebavangayo kulabika nga baawukana wakati mu kukkiriziganya. N'olwekyo kaakati ate wakuza anniversary endala kiba kyewuunyisa of course engeri gye yayingira mu bufumbo obulala obuli rigare oba obuli mu mateeka, ekintu ekireeseewo ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Kino wekiva bano we bavaayo ne balabika nga bagamba nti bakuza anniversary oba ya myaka emeka gye sisobola kukubuulira mu kaseera kano. Of course kyetuwoomyemu omutwe wano abakugu ku Kampala Media TV okwongera okunoonyerezaako emyaka bano bombiriri gye baakakulungulula. Oteekeddwa okukimanya nti bano baayima mu kkooti wakati wali mu bitundu eby'entebe ne bategeeza mu bannamateeka oba abalamuzi ba kkooti nti ekintu ekiyitibwa okubanga bafumbo tekyali kituufu. N'olwekyo beevaayo ne beegaana emikolo ne bagala tebakolanga ku mikolo, era omusumba ye yali agenze kukyalirako ku mukwano gwe mu maka gaabwe okubalabako. N'olwekyo ye yali talina mukolo gwa bufumbo gwonna gwakoze, n'akyegaana misana nga n'ensi eraba, n'ategeeza nti nno oba oli awo ye tali mu bufumbo n'omukyala Susan Makula. Of course bano we bavaayo ne bagamba nti bakuza anniversary kisobola okuba nga kikyamu ate kisobola okuba nga kituufu kubanga waliwo engeri nnyingi omuntu gy'osobola okuba nga oli mu bufumbo wetwogera ku ky'osobola okuyita obufumbo bwa kkooti. Kkooti esobolera ddala naye ate kkooti ate ebagatta etya nga ate temunnabagattulula biri. Bino byakasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi kuba of course nandigambye nti oba oli awo bagenda mu maaso okulabika nga ne batwala obufumbo bw'omu mateeka oba ne babagatta mu mateeka, naye ate era sitiiro amateeka ge gamu tegakkiriza kubanga bali tebannaba kwawukana ku kansolingamu bufumbo ne mukyala Teddy Naruswa Bugingo. Kale ensonga bw'ekiso bwe ziri. Of course bino birabiseeko ku mitimbagano oba ku mikutu egya Soroti Media ate nga gye yeekulibwa omusumba Rosias Bugingo. Of course kitegeeza bwe bafulumiza ekintu n'okutuuka okukiteeka ku platforms zaabwe tekiba kigweteke ate tekiba kijingirire, n'olwekyo kiba kitegeeza nti kituufu. Kale ensonga bw'ekiso bwe ziri. Of course tugenda kwongera okubakana n'eddimu ery'okukolera okufeffeta okutegeera ekituufu kyeki. Bano baafumbirwa, waliwo eyabagatta, waliwo etteeka lye baayita mu ki okubanga obufumbo bwabwe babukakasa n'okutuuka okukuza anniversary. Ensonga bw'ekiso bwe ziri. Subscribe ng'okyalinga okomenti nga tugenda kukolera okufeffeta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa tata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Kwebaza okutugoberera.